Omusajja n'ogenda ku ttaka Holy Land Mecca. Omwokalula amaaso ng'ente erinnya loole. Mwoleberere mwanga awuse supu alimu kaamulali ne kamiu n'otandika okumanyira abantu ng'owa orders. Kiki ekikwagaza Nsereko? Mr. Nyereko Muhammad, you are New York right now. But remember, Uganda, as we speak right now, it doesn't belong to third world country. Now it belongs to the fourth world. Is it fourth world country? Other countries are prospering, are growing, but our country is going backwards. You are in New York ordering your boss to kill your fellow senior citizen because just a mere MP seat. You have been in that parliament for 10 years, but you have nothing in Kampala. Apart from marrying widows, apart from misusing taxpayers' money, apart from going around sleeping with women, nothing you have done for the people of Kampala Central. Now, with your envy, because for you had you didn't have anyone in your family who supported you politically. You are hating Robert Kyagulanyi Ssentamu with his entire family because at first you want Robert Kyagulanyi Ssentamu to stand alone so that you come in the public stand. Even your family doesn't support you. How dare you come and stand as a president? That was your plan. But unfortunately, Robert Kyagulanyi's family stood with him all along until now. So right now you are planning to kill Freddie Nyanzi Ssentamu because of just a mere seat of MP. My friend, wetereze mukuru. Mu New York gy'oli, abasajja ba mu New York bagikolera gituusa w'oli. Ezo ssente z'omuwa musolo z'okwata mu nnaku n'ogenda n'owujjamu biwojjolo mu hoteri ez'ebbeeyi kubanga osula mu 5 star. N'otuuka eyo n'olagira Museveni akwate amajeege batule muwoza mukubire essimba agende batte Nyanzi Ssentamu. Tekira kye kigenda kukugasa. Omwo mwaddugalira ng'enziiziiri, abatamanyi enziiziiri basime muzimanyi kubanga ennaku zino Uganda yonna yafa. Enziiziiri kibeera kiwuka nga kibeera mu mazzi naddala mu myala kiba kiddugavu to the extent sobola kulaba kugulu wadde eriiso. Enziiziiri yaddugala. Oba eyali ayiseeko ennamawojjolo ku ntamu ezifumba kasooli. Nsereko Muhammad bw'ati bw'afaana mu bulamu bwe. Muddugavu mulungi ne mutima muddugavu. Omuntu oyagali otte muntu munno olw'ebyobufuzi by'otamanyi. N'otula mu mikwesese egitta omuntu ow'ekitiibwa mu gavumenti gwe n'olowooza nti ogenda kusigala ng'oli mirembe. Nsereko Muhammad, abaana bo basomera Bulaaya. Abaana bo basomera Bulaaya. Famire yo era eri Bulaaya. Naye sebo kwogeza n'ogamba nti oddamu okukola attemputi yonna etta omuntu wa Nuupu. Oba oyagala kutta famire ya Nyanzi Ssentamu bwadde okipulaninze gwe oyitewo buyisi. Kamala okulagako nti kunako profile. Era ojja kubuulira ensi ebintu emu byotajja kubuulira nsi. Njagala kulagako wano mukulu. Njagala kulagako wano katono nnyo. Famire otugimanyi, ngimanyi, ne mukazi we yakudduukako ali mu America. Let me hope this folder mulimu history wange bwe nina wano. Amala okulaba wano. Oba history wange mwali muno. Simanyi. Bifaananyi yanguwa. Mala okulagako omumpembe ono. Ayinza okulowooza nti tumumanyi tetumuyinako profile kuba famire esinga obungi bali mu Germany wabatwala. Okujjako omwanyuka yali akomye okusupportinga mu kalulu oyo ne waali. Folder yange eruwa nayo yanguwa. So Mr. Kagege behave. Mr. Kagege. Oyo mwana omulaba. Wayombuliddeko public kye kyamutuukako. Oyo mwana wayombuliddeko public kye kyatuuka ku mwana oyo. Nsereko wayombuliddeko public kye kyatuuka ku mwana oyo. Oba muzumi oba mukozeemu ndo munaamutegeera. Nsereko wayombuliddeko public kye kyatuuka ku mwana oyo. Kale. Kandeete ebirala. Bifaananyi gwe yanguwa. Bantu baagala kulaba information tuva ntugende.
ebifaananyi gwe yangwa tugende a minute please nkyalina ebifaananyi byenjagala okulaga omwami nti kyakola kyonna akimanye nti naye tumulina wano yindako mmala okulaba wano ya lindako wano ngenda kufuna bulungi nnyo okujjako nga nawo toliiwo mumpeemu just a minute what abo baana bo n'omukozi waabwe baabaawo tumanyani abavunaanyizibwako tumanyi gye bali abo baana bo babiri bawala baabo tubamanyi gye bali gye basomera tumanyiyo oyo alinga muganda wo gw'obeera naye abakontrolinga gwe gy'oba otambulidde mu kuwujja ebiwojjolo byo abo baana bo kati ddeya nga tutegedde information ojja kututegeera n'olinnya n'ogenda ku kitebe ekitukuvu eky'obuyisira mu nsi yonna naye ng'omutima gw'olina muddugavu wuuyo ng'olina akakavubo kaako koyita kakontrolinga ebintu bine mu ofiisi yo kaako omusajja n'ogenda ku ttaka Holyland Emekka omwokalula amaaso ng'ente erinnya loole mwoleberera emmwanga awuse supu alimu kaamulali ne kamiwu n'otandika okumanyira abantu ng'owa orders kiki ekikwagaza nsiriko oli ku ttaka ettukuvu ne walimu okumatira ne kiki olina nsereko weetereze ensedduka weetereze gwetunule bw'ofaana bw'oti nakano bakaganda kuba katoko wetunuulire wetunuulire kuba manyi kuno kw'oli wetunuulire baba abaana bo nawe olina abaana abala bali Germany abala bali wano olina abaana kiki ekikusindisa amagye ga mukama wo gagende gatte ennyanzi olw'ebyobufuzi bino enkya bijja okuggwaawo